Nina ekintu kyembeera wano ne ndowoozaako ne neebuuza. Ani akola sayiko y'okubanga buli muntu ajja e Dubai oba buli muntu ajja ku ddungu alina sooka bonaabona? Bani abatandika ekintu like sikitegeera. Otunuulira ebintu byennyini abantu bye bayitamu abaasooka n'abaakajja bye bayitamu n'abagenda okujja bye bayitamu kwegamba eringa sayiko nti omuntu ofuna okikuba n'osooka bonaabonamu, osooka kwokya, osooka kuyingirako vasita abafunye omukisa ne bagiyingirako abo abafuna busikoni. Kuba nageze ne ntunuulira nti ogenda n'ova ku kampuni yakusiraanya, kampuni yakuteeka mu vasiti n'ogezaako abamu ne batunka nazo mu makooti, okitegeera. Naye olwoddeyo enkya mwana nga yaleese abaana abalala kubajja Kampala bapya bali fresh, tolina kyobagamba nga tolina nange gy'oyinza kwogera nabo n'obagamba mwana oba mudduke naye nga mutunulira maanyi gakeeza n'obeerawo n'obawulira nga banyumya nti mwana enkya tugenda kukola bosi wange yansuubiza kino, ojjukira ebintu byennyini omusajja yennyini bye yakusuubiza nga byennyini byali mu bagamba nga yakukozesa n'akozesa n'akusuulawo. Abafunye omukisa ne bebbula, abatafunye omukisa ne balemererwa. Naye ng'olaba kampuni ebakola ebintu ebimu nereeta abaana abalala nereeta abaana abalala, abaana abala mu biyumba n'oddukewo nga bagenda nakkuta naye n'oddamu owulira mbu mama yafuna omuntu omulala. Neebuuza oyo mwana ani atandika ekintu kino? Reverse psychology tifena abalina okujja tulina osooka ne tubonaabonamu ne tuba ne tutereera ate ngera waliwo era abayitawo obisi naye era ennamba ennene wano mu kuddungu babonaabona. N'olaba nga kampuni ennyini yakusiraanya ovuddewo ekutemyeko nereeta abaana abalala era bayite mu kintu ekinyini kye wayitamu kitali kyamu naye nga tolina bwogenda bagamba. Ndowooza twesabire naye mwana yenna yatandika ekintu kino atuyambe, kuba ne bw'obuulira omuntu nti mwana ebintu bala abantu badduka ajja gamba omulemesa tomwagaliza oyina effutwa abamu nagamba akamuleka akiyitemu naye yenna yatandika sisitimu eno weetereze.